Tata olwalero kuwa matendo kusinzo liwamanyi erinnya lyogwe lyamanyi wansanga mu kiwonvu nga ntawa asina yaddantasa ekisa n'obulokozi byewansanza bibampa emirembe osaasa n'abatalina ssuubi yadde ng'ebbanga liyise kyosala naye akijulira olina taata engeri gy'obikolamu wadde nange nga ngenda mu maaso abadde Katonda ekisa omulokozi kye yansanza kikyampa emirembe yadde ng'embeera yakazigizigi muntu Mukama agabiriramu mu nnyanja emyufu bwe yajawula kyalaga maanyi go kayimbe nga bwensinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kutambuze mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda kayimbe nga bwensinza oli w'amaanyi ayi Katonda kubulire mu mawanga oli w'amaanyi ayi Katonda olina amaanyi oli w'amaanyi ayi Katonda yegwe Katonda ateeka amazzi mu ddungu oli Katonda ayimusa abavu mu nfuufu olina amaanyi abaali batalina ssuubi wabawa essuubi olina engeri gy'obikolamu Dawudi eyali omulunzi wamufuula kabaka olina engeri gy'obikolamu Gidyoni ow'ekika ekinafu wamufuula muwanguzi olina engeri gy'obikolamu Yusufu wamufuula katikkiro kuva mu buddu olina engeri gy'obikolamu olina amaanyi nze n'ennyumba yange tunasinza Katonda ekiseera kyonna kanyimbe nga bwensinza kubulire mu mawanga. Okay, omulungi atulaba nkwaniriza nnyo yonna gy'osinzidde okubeera nga otulaba. Amanya no nze Happy King Uganda muzukulu wa Mugema ababuuzaako era ng'olunaku olwaleero nsinzidde mukono wano wennyini era wentudde wano kyekitebe ekikulu ekya Mukono Diocese era nga ndi n'omukulu abasinga obungi tuzze tumulaba. Ndi n'omukulu Bishop Ssebaggala ndowooza n'embasi mwanjudde abasinga obungi mumanyi. Naye ng'olwaleero nkiikiridde ekkanisa ya St. Paul Anglican Church Waltham mu Boston, USA era nga balina obubaka obutonotono bwe bantise. Obubaka buno nno temabegakaawo lwakuba tetwali baterayo kubiraba abalala batulaba twajjako ko wano waaliwo enteekateeka olw'embeera ya COVID yaliwo enteekateeka y'okugabira ababuulizi baali babuulizi abaawummula baali baawummula abaali baawummula. So mu mbeera eyo twafunamu time ne tutambulamu ko wano ne tusobola okubeera nga tulambula ku offices ez'enjawulo naye abantu ba St. Paul be twali nabo omukyala Susan Ssebaggala n'omwami we tuyina abakyala be twasanga nga batunga pads naye nga bazitungisa ngalo. So kyabakwatako nnyo ne basobola ate okubeera nga we baddayo omulimu ogwo baagutunuulira nnyo ne basobola okubeera nga batutikka obubaka bwe mugenda okubeera no nga mulaba. Era nategeezebwa omukulu Bishop nkutegeeze nti obuyambi buno bwe tugenda okubeera nga tukwasa mu butongole bwavudde mu kanisa ya St. Paul Anglican Church USA mu Boston.
era nga bano nno bakwebaza era bakwenyumirizaamu nnyo. Okusookera ddala bakwenyumirizaamu olw'okufunira ekkanisa omusumba Kafeero Ezekiel, era kyabasanyusa nnyo. Ate nno tebaakoma nno okwo, ne bongera okubeera nga bakwebaza olw'okwanjula ekkanisa eno mu bulabirizi bwa New England. Tebabyerabidde ebyo byonna byonna. Kale nga sineeyongerayo, sooka weyanjulire abatulaba. Mukama yebazibwe eri abo bonna abatulaba n'abatuwuliriza. Amanya gange nze Bishop James William Ssebaggala, olw'ekisa kya Katonda omulabirizi w'obulabirizi buno obw'emukono, era nga nsanyuse okulaba omubaka atazze mu linnya lya St. Paul Waltham, Boston. Tusanyuse nnyo okumulaba mukulu Habati ono, gwe mulundi gwe ogwokubiri okujjako wano. Tumwebaza buli lwajjajja n'ebirungi, bwe tumulabako wano abazze na birungi. Twagala okwebaza ennyo 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 Katonda, ate olwa byonna byatuyisizaamu, n'okusinga okwebaza abagenyi abava mu St. Paul Waltham, bajja ne batukola bulungi nnyo. Era emabegako awo twakyaza omwami n'omukyala Ssebaggala n'abalala bawerekerako, ne batukola bulungi nnyo. Ekiseera kino eky'omuggalo kibadde kiseera kya kusoomooza, naddala amakanisa nga bagaggadde, ebintu byonna nga babigadde, ate waliwo bye bikose nnyo, kubanga kibeera nga embeera bw'ebeera enzibu ennyo eri omuntu alina amagulu agatambula, osaasira atalina magulu nti ye agenda kukola atya. Kale nno olaba ffe abali mu ministry, embeera yali etukaluubiridde nga weewuunya, ate bannaffe abaawummula bo bakola batya. Twebaza nnyo omukyalo we Susan n'omwami we Ssebaggala abajja ne bawulira okukwatibwako nti balina okuyamba abantu abo. Njagala okutuusa obubaka baasanyuka nnyo nnyo nnyo, ne babasabira emikisa mingi, kubanga abaawumula balinga 50 n'omusobyo. Kaakati emikisa egyo gyonna gye jajja eri abo babayamba. Naffe twongerako emikisa egyaffe, tubasabira emikisa, Mukama abawe nnyo omukisa. Mwebale nnyo okujjanga mu bulabizi bwaffe nga mutuyamba. Twebaza nnyo Katonda yalonda Reverend Michael Kafeero okubeera ambasada waffe, ate akoze omulimu omulungi ogw'obwambasada mu Boston, n'aba nga awadde ekifaananyi kya mukono ki kyeri era mikono ki kyebeera era kyeyimirirako. Okay, kale. Oyo nno gw'obulidde ye Bishop waffe omulungi. Nze nno mu bintu byensinga okwegombako yembeera nze bwe nkulaba mu mawulire mbeera nkulaba mu bintu bya nsonga za nkulaakulana ya bulabirizi kukulaakulanya bulabirizi. Abantu bangi nnyo kyemmanyi abakulaba, omanyi omuntu oba tonnamutuukako oba omanyi muzibu wa kutuukako. So kyemmanyi bantu bangi nnyo abakulaba abandyegombye okumanya balina kukola batya, balina kukola nkinyonyole ntya, bakole batya okulaba nga nabo obulabirizi obulala bukulaakulana ku speedi nga buno obuba we bukulaakulanya ebbanga lyobaddeko. Obulabizi bwaffe buno obw'emukono, twebaza Katonda nti Katonda abadde wamu naffe. Bwe tutunulira gye tuvudde ne we tutuuse, tuyinza okugamba nti Ebeneza. Ebeneza kigambo kigamba nti n'okutuuka kaakano Mukama atubedde. Obulabirizi buno tuli open, oba tuli banjulukufu eri development yonna
egendera okukuza ekkanisa, okukuza abantu, okukuza abaana, okukuza abakyala. So twaniriza buli muntu yenna aba alina omuwendo gw'ayinza okugatta ku bulabirizi bwaffe. Ensonga lwaki namwe bwemadde mujja enzigi tuziggulawo nitugaa nti twaniriza buli omu, era bwe tutuula n'abantu tubeera na kinene nnyo kye tubayigako. Ate nabwe baba baagadde babeera na kinene kye batuyigako. Olw'okubanga tubenchmarkinze abantu bangi naffe nga tubebuuzaako, so abaagala okutwebuuzaako naffe tuli open, babeera baddembe okujja okutwebuuzaako fe olugendo lwaffe tulutambudde tutya era tusobodde kuluvunuka tutya. So twaniriza buli omu. Okay, kale owulidde. Olwaleero nno engeri gye tumusanze mu ofiisi tuyinza obutafuna nnyo mboozi nga we twandijagadde, naye tubadde tusabayo nga tetunayanjula bintu biri bye tuleese otuweeyo olunaku omanyi ebyaffe ebiba mu kamera, soba olutuwa olunaku ne tukunoonyaako ne bibaamu okubuzaabuzibwa nga tukatemamu ka vidiyo nga tukakuweereza nga tugamba owaayo ebigambo bino byali bibyo. Otuweeyo olunaku kubanga ebibuuzo tulina biyitirivu n'okwongera okumanya Bishop Ssebaggala yaani. So kyemmanyi olwayo kiyinza obutasoboka olw'embeera y'obudde n'enteekateeka zetugezezaako okubeera nga tumanya. Appointment gyenyiza okubawa eneba ya Sande, engeri gye tubadde mu muggalo kati batuguddewo, puroguramu yaffe tenabeera nti eri tight nnyo. Ku Sande tujja kubeera ne service mu studio yaffe eya Mukono Broadcasting Services, and then oluvannyuma lwa service awo tuyinza okwogera eby'enjiko kubanga lunaku tujja kumbeerera lwa ddembe gyendi. Kakati oluvannyuma lw'omukyala oyo Susan n'omwami we Ssebaggala bwe bajja wano ne balaba omulimu ogw'ettendo abakyala gwe baali bakola nga baluka pads n'engalo, bwe baddayo eri obubaka oba butuusa mu bamu ku bakristo b'ekkanisa ya St. Paul Anglican Church Waltham mu USA, era nga woogambye nti ambassador Ezekiel Michael Kafeero ne bakola enteekateeka ng'ekkanisa ne bamobilizinga ne babaako obubaka bwe batutisse. Naye ng'obubaka obwo sinnabuwa, nina ate obubaka obw'ebbaasa gye bantisse. Ebbaasa eno ne baŋŋamba ngikukwase era nga naye evudde mu St. Paul Anglican Church, nga bakwebaza olw'emirimu emirungi, olw'enkulaakulana n'ebyo bye bazze bakwegombako ate by'otuukiriza by'ozoyogera mu media ate nabyo byonna n'obituukiriza. So ku lw'ekkanisa eyo nga bakwebaza okubawa omusumba omulungi gwe beenyumirizaamu, abatambuziza obulungi, ate era ne kali ke nagambyeko okwanjula ekkanisa eyo mu bulabirizi bwa New England n'omubaka gwe wabasindikira, byonna okusiima okubakuyisiza mu baasa eno. Nga tweyanziza nnyo, njagala okwebaza ennyo aba St. Paul Waltham nti obubaka bannaye butuuse, era nebaza nnyo omusajja ono Herbert agituusizza nga erina n'essiru yaayo nga bwe yazze. Kale no twagala okwebaza ennyo olw'obubaka buno bwatuwadde. Tweyanza nnyo, tweyanzeege, kyesitegedde bubaka bwa mulabirizi ng'omuntu, bubaka bwa bulabirizi kubanga mu accountability twagala nnyo okubeera kiriya. Ekyange sikitabika mu kyabulabirizi, bwe kiba kyayi kiba kyange, bwe kiba kyabulabirizi ate tekituukaka, kikomawa mu bulabirizi. Ebbaasa eno ya Ssebaggala nga famire oba bulabirizi Ssebaggala ng'omulabirizi? Kati nange nja kunnyonnyola nga enannyonnyoddwa. Baŋŋambye obubaka obwo mbukukwase. Kakati singa bandyongeddeko ne bagamba
obubaka buno bwa bulabirizi naye ne baŋŋamba ate byendeese bye byobulabirizi nti birina department mu bulabirizi ebukola ki gye bigendamu. kakati obagambye nti eno yagitwala ng'omuntu kubanga ebeera ey'obulabirizi ate era nalibadde nkubuuza egenda ku mulimu ki kubanga era tuba twagala nnyo nti bw'oba owaddeyo n'omanya twagala nnyo nti omuntu bw'aba wadde ekintu okukola nti kigenda kukola mu baana kigenda kukola mu bakyala kigenda kukola mu bavubuka era tugezaako nnyo okulaba nga gye kikola olw'okubeera abeesigwa kubanga bino ebintu newankubadde tuli wano ffenna ne makati gaffe waliwo atalabika ye Katonda alaba ebintu byonna mu kyama. So twagala okwebaza ennyo naye ate n'okwebaza ennyo omulimu gwogenda gweyogeddeko ogw'abakyala twesunga bwesunza okugulabako. Mukama yeebazibwe. Kale nno gwe atulaba tukyagendera ddala mu maaso oba nno bwe bubaka bwaffe obusookedde ddala naye kakati tugenda kusitukamu tubuleete wano tugende wali wali oke kale nze Happy King Uganda tovaako. Okay, tukomyewo mwena abatulaba kakati omukulu nga maze okwanjulira obubaka bwo buli obuwedde obwo bo baga kiri muntu kimanyi bwana nyini kyo era kati nange simanyi bubaka kibulimu buzituwa butya ate ngezo okuyisa akakuma nga si bomu akuma akageza okukebera nga si bomu. Okay, kikola bulungi nnyo. Kakati buno bwe bubaka obulala obwasobodde okuva mu kanisa ya St. Paul Anglican Church mu USA. Era abakristaayo abo bwe balaba ebintu bino emirimu giri egyali gikolebwa abakyala bano omukyala sokujja obuze ku bantu abakulaba amanyago. Erinnya lyange nze Kasozi Rachel Sebina, Community Development Coordinator ow'abakyala mu bulabirizi bw'emikono. Twebaza nnyo Katonda olw'emikwano taata waffe omulabirizi yatukwanira ate maama n'abakulembera n'abaleeta mu ofisi yaffe ey'abakyala. Banaye twebaza nnyo mukyala Ssebaggala n'omwami n'abakristaayo bonna aba St. Paul ebweru eyo. Banaye mwebale kutuddukirira bwe twafuna amawulire nti waliwo aba St. Paul be bagenda otuweereza bannange twawulire essanyu ppitirivu ate bwe tufunye amawulire nti bituuse bannange essanyu lyamwokiwagonja nti abatannajja nga batandise dde okukuba mu ngalo. Bannange mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba Mukama abawe omukisa. Tulina campaign gye tuliko omwezi guno gwonna ogw'ebyobulamu nga twagala bakituukirira abawala 5,015 tubawe pads nga busaba dinkoni tusuubira okugabayo pads nga tugabira abawala 5,000 from each archdeaconry. Abawala obusaba dinkoni buli 11 kati abawala nga baveeyo ab'omu byalo eyo tubayambeko kubanga mu mugayo muno tukizudde nga wadde nga tuli locked down yonna ekyateri locked down abawala bagenda maaso mu nsonga zaabwe kyokka bayita mu buzibu obusoomozebwa obwo nti tunajja wa pads abamu bakozesa ebyayi oyinza okubuuza oti abamu batugamba babikunya ne babikozesa ababuliddwa abafuna abalimbalimba jangu okime pads bwogera ng'ekiseera kituuse ng'ojja ewange ng'okima pads bavaayo bafunye ate ebizibu ebirala. Kale kyetuvudde tusalawo tuveeyo waakiri ebintu ebyo ebyetaagisa tubiyitanga basic needs ku muwala, that is a basic need ateeka okuba nakyo. N'olwekyo tubeebaza nnyo bannaffe mwebale nnyo mwebalire ddala. Nkulaba oyogeza essanyu eriviira ddala ku ntobo y'omu. Okay, Bishop kakati nga tetuneebaza ebirabo byaffe bino nga tunabiwa mukisa oba gwe guba gulina osooka gwe gulina okusooka gwe tuba tusooka etegeeza ono amenya etteeka okwogera nga tebinawewa sibeera kirungi okuintroducinga lwaki essanyu lyaffe ly'amaanyi. Kale tubiwa omukisa. Twebaza Katonda ayi Mukama Katonda ayinza byonna tukwebaza olw'ebyalaani bino bye tufunye ebigenda okuyamba omulimu gw'abakyala gwe baliko ogw'okutunga engoye okutunga pads n'ebintu ebirala byonna babadde bakozesa ngalo naye twebaza kuba tufunye ebyalaani bino tubisabira
bibeere bya mukisa eri abaana bikozesa ate era bibeere bya mukisa n'ebyo byonna ebinaakolerwako. Twongera okusabira omukisa abo bonna abatuwadde ebyalaani bino, Mukama obaddizeewo, ate n'omwoyo ogwo nga Bayibuli bwegamba nti emmeme gabagaba eneegejjanga, kale Mukama emmeme zaabo ozigezze. Ate n'omukulu ono Habert naye Mukama omuwa omukisa olw'okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'atuusa ebyo bamutumye. Tubasabira bonna omukisa ogwo mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu, era gubeere ne ku byalaani bino kaakano n'emirembe gyonna. Amiina. Weewaawo. Kale nno mbadde kakati awo tugenda ku bibuuzo byaffe ebitonotono. Ekirowoozo kino omayinza enkola community stories to reaching out eri families ez'enjawulo nitugezaako okulaba nga tuzisakira obuyambi, era twebaza Katonda nti yatuteekako omukono ogw'omukisa nti abantu abo bazze bayambibwa. Bonna be tukyazizza family ezisukka ne mu 3 kati zensobodde otuukamu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, zisobodde okubeera nga ziyambibwa, era nga St Paul ak'ensusso twongera ogyebaza nti yeenyigidde mu buli family gye tusobodde okubeera nga tukyaza. Kakati mbadde njagala kubuuza ku idea eno, kiki ekyaleetera okulaba nga abaana bano ab'obuwala girl child alowoozebwako mu mbeera eno? Ebintu bingi ebivuddeko ensonga eno. Ng'obulabizi bw'emikono tutadde nnyo essira mu byenjigiriza, era Mukama atukoze bulungi nti bwe tutaddeko essira ku byenjigiriza ate ne tufuna abasamaliya abalungi abatuyambyeko. Tuzimbye amasomero 22 aga Church of Uganda nga tuyambibwako aba Iceland, naye nga aba Iceland bayita mu disitulikiti y'e Buyikwe okulaba nga tulongoosa amasomero ago agali kumpi n'olubalama lw'ennyanja. Olw'okuba bo balunnyanja bafaayo nnyo eri abaana ababalunnyanja, so amasomero gaffe agali ku lubalama olwo olw'ennyanja Lake Victoria batuyambye ne batuzimbira amasomero 22 okugattawo amazimbi amasomero nga 43, naye agaffe aga Church of Uganda gali amasomero 22. Kakati bwe baali bagatuwa nga tugenda tulambula, ekyasinga okutukuba enkyukwe, masomero malungi nnyo, onompa kalenda nendagako essomero erimu, masomero malungi nnyo. Kakati mu bulungi bw'amasomero ago ng'olaba abaana baali badde bali excited okubeera mu masomero ago, naye kye twazuulayo abaana bangi nga boosaayosa newakubadde bazimbye facilities nnungi. Amasomero gano ogalaba bwe gati bwe gafaanana agazimbiddwa, gonna bwe gati bwe gafaanana 22 schools aga Church of Uganda agazimbiddwa, galabika bulungi nnyo ne facilities zonna nnungi nnyo, naye nga weesanga nti abaana boosaayosa nnyo. Kaka ne twebuuza lwaki? Lwakuba bavuba, naye okusinga okulaba ng'abaana abawala boosaayosa nnyo. Kati bwe twatwogerako n'aba Mothers Union ne bagamba nti abaana abawala balina ekizibu ekya pads ekya piriyodi yaabwe eyo, era abakyala bano olw'okulaba obuzibu obwo ne batandika okuyigiriza abaana okuva ku ziri pads ez'ekizungu zi always, ne bagamba tukoleyo eziri reusable, ng'omwana waffe ow'ekyalo asobola okugikozesa ate n'addamu n'agikozesa, kubanga ebintu si byangu. Bwe twatula okubalira nabo ng'omwana kimwetagisa emitwalo egitaka wansi w'5 okuyita mu mwaka. Kaakati kyebabaga tukole reusable pads zino zijja kubayamba okuba nti nno basobola okubeera ku ssomero ng'alina paadi ezimuyamba, era bo ne bayiya ne bafuna abayamba okumanya engeri y'okutungamu. Kaakati era awo omukyala Susan wabasangira mu ofiisi yaabwe nga bali ku mpiso batunga,
nagayi kakati bano n'akayiso bamalako ddi. Tulina abaana bangi. Uganda eyogerwako nga one of the youngest countries. Abavubuka tulina bayitirivu kwegamba almost 80% mu Uganda bavubuka. Ate population nga tugenda kukwata mu bukadde 5. Kakati otandika okulaba abaana bangi naye ate tebalina abayamba. Kati ng'ekkanisa ng'abakyala baffe balina okuvaayo okuyamba. Naye engeri gye bayambamu nga balina kuyamba mu minizi ze balina. Era kye basobola okukola kwe kukwata akayiso ne batandika okutunga pads ezo. Pads ezo ezoogerwako ze zino gondi awo mu baasi eyo eno wansi. Ze pads ezo ze batunga ze zino material mwe bazitunga. Kakati bwe bafuna gundi engoye zino ne bafuna ne material zino kakati ne bagattagatta ne bakolamu gye tuyita usable pad. Kati zino ze babadde batunze engalo bweti bwefaanana mu kifo kyaziri enzungu eza always. Kakati ate zino abaana baffe ze bakozesa ne basobola okuddamu okuzikozesa n'agyoza n'addamu n'agikozesa n'emuyamba okubeerawo. Kakati abaana baffe nga tugamba singa bazifuna mu ssomero basobola okubeeramu obulungi. Ne bwe batalina nga bw'owulidde bw'agambye bayiyayiya bakozesa biki ebyayi ebiki ebigoyegoye hygiene nga bw'omulaba n'ebirala. Ate n'alwala bw'amala ate n'alwala. Kakati okubeera ku ssomero ebbanga ne libeera ttono abaana baffe eyo mu kyalo kye bava bagwa, embeera zaabwe ne zibeera nzibu nnyo. So ne tugamba ku mulundi guno buli mwaka tubeera n'olunaku lwe tuyita olw'ebyobulamu. Tukozesa olunaku lwa St. Luke's Day. Omusajja oyo Luka eyawandiika enjiri ya Luka yali musawo. So St. Luke's Day tulukozesa okubeera olunaku olw'okuyigiriza abantu ebikwatagana n'ebyobulamu. Omwaka guno ne tugamba tugenda ku kampeyini ya kunoonyeza abaana baffe ab'ekyalo pads, usable pads. Zizowulidde zitugezaako okunoonya okulaba nga tukuŋŋaanya era tusuubira nti nga 17 tugenda kubeera n'olunaku lw'abasawo wano. Tuyite abawala baffe bangi, twagambye tuyite abakulembeze b'abawala abali mu buli busaabadiikoni. Tulina obusaabadiikoni 11. Kaakati obusaabadiikoni obwo zonna ze tunaaba tusobodde tubadde twagala $5,115. Naye ziri expensive, sente nyingi. Naye zonna ze tunaaba tusobodde okufunawo ezo ze tujja okuba nti nno tugabira abaana abo. Era ng'ekigendererwa si yegenda okubeera enkomerero naye kunaabanga okulonkinga kampeyini ey'okuyamba abaana. Kati kino aba St. Paul Waltham kye batukoledde okutuwa kiba kitegeeza nti abakyala kati aba mothers n'aba CWF bajja kubeera ne continuity ey'okukola pads z'abaana, okusomesa abaana okukola pads. Naye okusinga bo tubagamba abaana mubayigirize bamanye okwekolera pads ezo. Kakati wano bajja kugamba abo balina ebyalaani oba asobola okufuna ekyalaani akozesa wano, atasobodde akozesa engalo. So tusuubira nti ate nootandikwa kubanga aba St. Paul banywanywe baffe nnyo. Bino ebisatu bye batuwadde tukakasa nti naate bajja kutukolera n'ekisingako awo. Ate era n'ekirala kye twagala okugamba nti nno olw'obwetaavu obwajjawo nga Mukono Diocese tubadde tutunga masks mu kiseera ekya lockdown. Mukama yatwolesa ne tutandikawo cottage industry. Kakati bwe twatandika cottage industry ne tuba nga tubadde tutunga masks nnyo. Kakati era tulina n'ebyalaani bingi
naye byo biri mu cottage industry yaffe. Kakati ebyalaani ebyo bino ebyalaani byo birungi kubanga byo ne boogenda mu kyalo ng'oyagala kuyigiriza abaana si byamasannyalaze oba wali amasannyalaze oba teri byo bikola biri ebyamasannyalaze bwe gavaako ng'aga Uganda bw'ogamanyi biba bivuddeko nga bonna batuula kino tewali kutuula olina okukola ebbanga lyonna so twagala okwebaza ennyo naye nga tugamba nti nno ku kampeyini eno kati ate tunoonya ne matiriyo tusobole okukola nnyingi kubanga nga bwe tuba tetwagala buli busabadiko ntuwe pads 15,000 olaba nga twetaaga ekintu kinene nnyo so twongera okugamba nti nno tweyanza nnyo ebyalaani ebituweereddwa n'abo bonna abayinza okutuyamba ku matiriyo zino zenkulaze abasobola okuzitufunira oba basobola okutuyamba okufuna ensimbi okugula matiriyo ezo ku lunaku lwa St. Luke kubanga zino zo okuzitunga nyangu mu wiiki eno esigaddeyo emu tusobola okutungiramu ate endala nnyingi nnyo senga tunaaba tusobodde okufuna ne materials ezo naye nga tusiimye nnyo bwana Herbert webale nnyo ne bwana Trust mwebale nnyo okutuuka okujja okututuusaako ebintu bya Mukama yeebazibwe. Okay, kale Bishop waffe ndowooza ebisingako awo omukyalo ono tujja kukiira naye abitwongere naye ngenda kukusaba tusiibule mu ngeri bweti. Tusuubiziddwa nti ku Sande tujja komawo wano ate otulambuze ekifo nga bwe kitambula naye nga balina akantu akatono ke bayagadde oyongere otutangazaamu ndowooza sijja kugumiikiriza kabuuza ku Sande keka okuwummula nti maaso eyo gye bujja ogenda kuba owummula mu bbanga eritali ddene nnyo nteekateeka ki z'olina singa onaaba omaze okugenda? Enteekateeka nno zo ziri mikono gya Mukama naye nga omwaka ogujja omwaka ogujja kugenda kubeera kusiibula tugenda kusiibula nsuubira okuwummula mu February omwaka ogwa 2023 nga guggwako awo enja okuba nga mpummulidde ddala bwe tunaba tuwummudde waliwo ebintu bingi nnyo nzirayo kakumbi nzirayo kakumbi omanyi ekiriba kidda waaki kakati manzirayo kakumbi gye nava tujja kubanga tulima n'okukola emirimu emirala Mukama nga bw'anaaba atusobozesezza. Twawulirako ku nsonga mulundi gwe lwe twali wano walina enteekateeka nti wagenda okuyingira obulabirizi buno omulimu guno ogw'okuweereza Katonda wagenda okuguyingiramu n'okola research ng'abantu bano abawummula bagenda naye nga tebalina kwegamba tebalina ngeri buyambi gye babufunamu ekkanisa olina engeri gye wakinyonnyolamu luli wagamba nti omuntu awummula n'abanga emirimu giwedde agenze biwedde so gwe olina idea gye watunyonnyolamu kaawo sijja kulaba Mukama nsabye oginyonnyole abatulaba. Nze taata wange yali mwawule era taata wange yakola ebbanga ddene nnyo nga mwawule yalina Rurodin ow'ebugerere eyo nga ebbanga ddene okuva e Galilaya okutuukira ddala ku Nairo yalitwala nga Rurodin okutambula kwabwe nga batambuza bugaali bavuga bugaali n'akajja entimba n'akakuba eno ku Nairo kwegamba n'ava waka nga mwerabidde n'okumwerabira naye taata bwe yawummula ekkanisa terina kyamuwa ekyali awo kisa kya Katonda kye kyamubeera so bwe tuyingidde mu buweereza buno ne tulaba n'abalala bangi abawummula bw'oba okola nga bwe tukola kaakati okola essaawa ng'enjogera y'abavuka bwegamba essaawa 4 kaakati essaawa ezo 4 obulamu bwo bwonna oba obuwaddeyo okukola omulimu gwa Mukama naye mu kukola omulimu gwa Mukama ogwo bw'owummula bakugamba bugambi weeraba era nga bwe ngenda okusiibula buli omu agamba munaffe atukozeemu omulimu abatulabira ekyo kye bakusiibuza akuwaddeyo kagama ayinza okukuyamba naye
tekakuyamba kubeerawo. Ekisooka oba okuze, endwadde zikulumba nnyo, amaanyi gaba gakuweddemu newankubadde ngenda kakuumi naye ntandiko engeri gye nakawala ng'olumbugu si gye ngenda okukaluka balamu, embeera yakyukakyuka, kati omuntu oyo awummudde n'abeera mu bulamu buzibu nnyo. Era nze ekiseera olwokuba nalaba taata waaye ng'abonaabona, ekiseera kye mmaze nga ndi mulabirizi, mbadde nfuba nnyo okulaba nga tuteekawo programs n'enteekateeka eyamba abaawula abawummudde. Naye era bye tubadde tukola ng'ogenda okulaba era tebimala. Kaakati kye tukoze mu bulabizi bwaffe olw'okwagala okuyamba abaweereza bano embonaabona gye babonaabonamu, kye tuliko kaakati twasasulidde abaawule baffe bonna ne bakyala baabwe insurance. Kati omuwawule waffe bw'alwala at least omanya nti agenda bugenzi mu ddwaliro ne bamujjanjaba. Luli oli bw'abadde alwadde nga twesondamu ssente tutwale munnaffe, tufiiriddwa abaawule mu kaseera kano n'ababuulizi mu kiseera ekya covid. Bitulaze engeri gye babonyebonyemu, kyetuvudde tubasasulira insurance. Naye abawummudde ate tetusobola, so kyetwava tugamba naye bo tunaabayamba tutya? Ne tuteesa tugenda kuzimba ekizimbe kindage ku kalenda okwo, tugenda kuzimba ekizimbe kya kalina 4. Ekizimbe ekyo ng'ensimbi ezinaavaamu ze zigenda okuba nga ziyamba embeera y'abaawule abawummudde. Ekizimbe ekyo kigenda kubeera mu Mukono Town nga kifaananako bwe kiti, pension house. Era ekizimbe ekyo bw'onooba ozze ku Sande nja kukulaga tugenda okukizimba, n'omulimu gwatandika gugenda mu maaso, tukyali eri musingi, naye nga tusuubira nti nno kizimbe kino bwe kinaaba kikoleddwa kya busuubuzi kijja kuba nga kisobola okuyamba abawummudde. Ffe bwe kinaaba tuyinza okuwummula ne tufa n'okufa obaolyawo nga tekinnaba, naye tufuba otugamba nti bannange ffe tukitandiseeko n'abalala, waakiri abalibeerawo baliba bakimaze, kiriyamba abaliwummula. Tetukikoze lwakuba tugenda kuwummula, kuba ffe tuyinza n'okuva mu nsi nga tekiwedde, naye tugamba Katonda nti Mukama atubeere naffe tulabe ku bibala byakyo, naye nga tukitandise olw'abo abaweereza abawummula. Kaakati nno weebityo nno webitambudde omulimu ogw'ettendo ogwo, katusabe Mukama. Akyemanyi aba St Paul Anglican Church bajja kubaako contribution yaabwe gye bateeka ku mulimu ogwo ogw'ettendo. Ako nange nkayisizaawo. Era sebo njagala kubeebaza mu advance, bannange mwebale nnyo, Mukama azzeewo we munajja. Weewaawo. Kale ndowooza katukosibule abatulaba, sibula abatulaba then ffe tweyongere n'omukyalo oli tusanyuse nnyo nyini ddala olw'obubaka buno obuzze mu maaso gaffe. Senga maama Tezira abaddewo, ye mukyala wange Tezira Ssebaggala, senga abaddewo ate ndowooza ye yali yeebazizza nnyo kubanga eno ye department ye yennyini eya Mothers Union SWF, naye kirungi CDC waffe abaddewo okufuna ebigambo bino. Njagala kwebaza nnyo aba St Paul Waltham kubanga bayimiridde nnyo naffe. Ekizimbe kino kyolaba kye tuliko kuliko ettofaali lyabwe, sinodi eri gy'olaba kuliko ettofaali lyabwe, batukoledde omulimu munene nnyo, n'abamu balina certificate eza Mukono Diocese mu mayumba gaabwe eyo gye bali mu Waltham. Twagala okwebaza ennyo olw'omulimu gwe batukoledde, gutuzzaamu amaanyi. Bw'oba olafuba n'eno nga tolina abakukwatirako, olaba ng'omulimu gwanguwa. So tubasabira Mukama abawe nnyo omukisa, ate nammwe abasobola okututuukako ne mututuusaako n'obubaka bwe batuwadde, nammwe Mukama abatuweera omukisa. Kale yo Bishop waffe tugenda kuba nga ate tweyongerayo weebityo bisobodde okubeera nga bitambula. Twebaliza ddala aba St Paul Anglican Church, bannaye mwebale nnyo omulimu ogw'amaanyi gwe mukola mu bantu ab'enjawulo, ate mwebale nnyo okubeera n'omutima ogudduukirira oyo yenna yeetaaza okudduukirira. Alina n'atalina bonna mukola ki? Mubadduukirira. So tubeebaza
olw'ensonga eyo accident. Mufisi yaffe eno ey'abakyala mufisi yaffe eno ey'abakyala kutandikira ku myaka 12 paka ku 10 n'omusobyo era ndaba abakyala be basingamu obungi ndowooza olaba omuwala oyo emyaka giijo so ino material Bishop gyadagamba but different colors of course we use different colors. So material ino bagikola muki? Material eno bagita freeze katina ne raincoat ne katawero kali ke bakulaze era raincoat so nayo material mugulangule ne katawero kati katawero otubugulira mu dazini ya mitwalo 5 katina ne raincoat kiragulayo kubatono mu mita but ekiri cheaper ebeera roll ogula roll kibeera cheaper ugikola muyongeza raije kibeera cheaper kakati so mugula roll nganze nkweti tugula mita bo bali abatonda balina roll naye fe tugulayo mita okusinziira ku busobozi bwaffe tukolawo bwe tukoze netubugaba ate era tugenda ne matiriyo yo Steve netuyigiriza era abaana engeri gye bayinza okubikolamu sometimes tubalagira ne gye babigula netubawa eddobo netubalagira n'ennyanja gyekola ki gyeri so si kuba bwiki ennyanja so kirungi nnyo okuyiga okusinga ate okukozesa obukozesa nga tomanya kyokozesa bakikola bati omwaka ogujja oyinza okwesanga omwana atubako nga netutulira ebyandala gye tukutteko so ate oba amuyigiriza gentuuka katalina buyambi naye ng'alina amagezi agasobola alina idea esobola okwetongera nolwensonga eyo bwe twalabye nga mujja wali eri omulabiriza abatwanjulidde natugamba abasentiko bazze baleese ebintu byammwe bannange tubuganyisa amazima genyini tutanjuliva ku mutima gwaffe kubanga mutuwonyeza okutunga n'engalo ne bannange abo tubale tutunganga n'engalo omukyala oyo omukyala wa mubulizi era omwami we ye munnamawulire w'obulabirizi buno kakati nabo tubayibovinga bakyala babulizi bakyala babasumba mama mulabirizi naye akirimu tulabe nga tuyamba abaana baffe ab'obuwala kubanga tulabye nga bwe nabagambye nti newankubadde nga tuli locked down nekyayo teyali locked down yagenda mu maaso genda mu maaso abaana betagirya okukozesa tebalina byakukozesa bambi n'obasaasira ate twagenda okwetegereza research bwe twakola nga bishop abagambye nti absentism ng'eyitiridde agenda okunoonyereza nga abaana bawalaye batabeera mu ssomero twakinoonyezako nti mutamu mumeramu emyezi 3 ne kati omuwala buli mwezi alina okufiirwa ennaku 5 nga tagenze ku ssomero kati bwegatagatta ennaku 5 okumala emyezi 3 kumpi gweba kugenda kuwera mwezi mulala mulamba ye nga tasomye ng'ebimugana okusoma kuba talina byakozesa oluusi aswala bamuyeeya luli maapu bambi ne tukwatibwa kwe tugamba twagala omwana omuwala asome abeere mu ssomero nga yeeyagala ng'alina ebyokukozesa. Kakati bwe batyo n'abasentiko bwe balaba obubaka nga bwe twajja luli ne balaba mulimu nga mwali mugutambuza nga gwangalo emirimu nga mizibuzibu kubaka bwaffe buno Byalani banaye ensiima lese kusiima yenna bannaffe abasentipo tweyanza muneebalize nnyo omwami n'omukyala ani Suzani Ssebaggala baali wano bambi ne tubanjulira ne bagamba tugenda kutwala tukiguze bannaffe banaye mwebale kukigula mwebalire ddala mukama batuweera omukisa obutaliko buyinike muyambye abaana b'eggwanga mwe mutamanyi nako bagenda kuddeyo basabenga essaala ng'essaala etuuka bulungiwa gy'oli bannaye mwenna abakristaayo abafubi abakoze kyemusobodde ne mutuwa ebyalani bino omulimu kugenda kutambula ku speed ate nga n'abaana baffe ab'obuwala bwe bongera okuyiga ewaabo. Mpozi amanyago erinnya lyange Kasozi Rachel Sebina, community development coordinator ow'abakyala oba bwe bayita waaka abamu bamanyi waaka. Enteekateeka ki endala z'olina ze mutunuulidde singa guno omulimu gwa kati omulimu guno bwe guba gutambudde bulungi twagala okutaasa obutonde kubanga twali tutunuulira gye tuyitanga pampers ziri buli wamu. We shall specialize in this reusable pampers
nga bazadde ate nga abamu mukiwulira ku mawulire district ye Buyukweri abaana abobuwala bafunye embuto mu lockdown bangi akatawuni kokkaako abaana 7 betwazudde nga bagenda okunywa eddagala akatawuni kokka 700 kati abaana abazadde 7 buli omu wanatandika okugula pampa eziri disposable nga bazikasuka mu myala bazikasuka mu ntobazi bazikasuka buli wamu obutonde bw'ettaka bugenda kwonooneka amazzi gonooneke obukyafu bujjule buli wamu so bwe tuba tubafunidde reusable pampers nga agikozesa ku mwana ne materials nezozebwa amangu kijja kuba bakitaasa obutonde ate n'enkamu balime kuspendinga nnyo kubanze mmanya babafunyiza embuto tebasobola bagabirira diapers throughout tulabira abaana kati eplan eddako katabe katonda nayo bino bitambule bulungi ate era tumanya mututegeezaako olunaku lwe mugenda okugaba ebintu bino tumanya naffe tunaabaawo ate netwongera okuweereza abantu baffe aba St Paul mu America nebongera okulaba omukolo gwayo gunatambula na 17 ku St Luke's Day tusuubira okugabirako abamu abaana abamu nga bakyatusaponsalinga era nga tujja kweyongerayo paka ku Youth Day olunaku lw'abavubuka luno omwezi ogw'October 31st October era nabo tugabira abavubuka era tuzikiriza nti mu nnaku ezo temuyinza kubulwako katusabe era nikusaana tugenda kubeera wano yatujja kugenda okumanya ebisingako kaawo ekintu kino luli nakusangawo mami mumatezira naye kyembuuzaamuko kirimu abakyala bameka mulimu abakyala nga obalaba ombadde nsaba wa kamera akwate awo executive yaffe waliye bagiyita magazine council ekifaananyi ekyo sobola okuyita wanabeza wali omwana olwasika bulungi magazine council amukekakiiko akakulembedde magazine union kakati buli wetugenda ku busabadinkoni obw'enjawulo wansi netusingala bali bamaama abeeri betubainvolvinga abatukuŋŋaanyiza abeera mama sabadinkoni abatukuŋŋaanyiza kati omukyala oyo president wa CWF mukyala Musanje Jane naye tutambudde naye tugenda mufumidi kati nomatezira yooli wali amatezira yono wano ye president mukyala Kanyali abaddeko naye yawumola agenda kukola mirimu gye so faka kyetuliko kyakunoonya president mulala mugenda kulonda noyo yawumola katugenda kulonda kati mama afe akolangani oli mama ye patron w'ekibiina mama Tezira Ssebaggala oli omukyala yabadde president wa Magazine Union then oli ye president oba CWF atwala bonna abatalibagate abatongoono abakadde bajjajja n'abagatte bonna oyo yabakulembera kale katusabe andooza twebaza okusembayo tusibule abatulaba ebisigadde tunayongerezaako awo ku Sande bannaffe bakristayo bannaffe abali ebweru eyo twebaza nnyo omulimu gwe mutwanguyiriza obuweereza tubukoze fembi nammwe bwe mubeereeyo mwe ne muweereza ensimbi ffe tukola physically awo tuba twenyigidde mu buweereza butereevu kyetuba tubeebaza bannaffe abooluganda mwebale nnyo mwebalire ddala ow'enkajjo ow'ennakati ndowooza olulimi mulutegeera bulungi temunaba kulerabira bannanga ba St Paul omusumba waffe musumba Kafeero ow'Enkima nange eno nnaye nafumire waki bamwita Sebina bannange nga tweyanzeere yongeramu amaanyi tukole obuweereza obulabika tukkiriza nti emirimu gye tukola Mukama agenda tuwa omukisa obutaliko buyinike kale ngenda kubanga mbasibulya wano abaganda bange bena aba St Paul nga batumirako nyenyenyenyo nga nkulembera n'omusumba Ezekiel Michael Kafeero mukyala Susan Sembale mukyala omwami omukubiriza w'ekkanisa eyo Sebuufu mukyala Joy Grace banaye bangi nnyo sinza bamentioninga naye bamalayo Roy n'abalala mwena abasobola okubeera nga mulaba nga omulimu ogw'amaanyi gukoleddwa eri abakyala bano
positive sabayo katono nnyo bwe bali babazeeko mu Uganda batutegeezaako ne tubatwalako mu field ne balaba ku bantu baffe ne bayambe nabo bwennyini ne babalabako be banaabadde batuyamba bambi babazeekako wano batutegeeza ne tubatwala olwo naye nomunaye bajja budde babeera na butono abo bajja wiiki emu kati bali ba wiikisi 2 kagamba batematema obudde naye nabo olumu kibalemerera so kale ngira kubanga mbaseebulira wano tubadde wano ku Mukono Diocese Women Ministries era nga omulimu gulaba bwe gutambula bano bali mu kuyiga bayigiriza so kino kituyambako okwongerako nti omuntu tafuna kufunya pad wabula afuna skill omwana afayiza okubeeyanjulirako yagiddeko wano jangu eyanjireko kubatulaba ababulira erinnya lye n'emyaka oloda amaayi oloda aliwuli abatulaba semusa okubalaba manya agange batashiraba Elizabeth ndi musanyufu kuba tandise okuyiga how to make pads mbadde nzaalulabi nga simanyi wenazikozesezako zikola nungi kuba tezokya tezokya ate teziyitamu tezitonya kale tweyanziza Elizabeth omwana affe tukiriza agenda kuyiga mangu nekyalaani amanyi okisamba amanyisa mukyalani nolibama mubuulizi kusaadi tujje nga musetinze batusambire nayo ajja kusamba kale angera kubanga amasibulira wano baganda bange mwenna ababaddeko mwebale nnyo okubeera nga mubeerako mwongere okusubscribinga mwongere okusharinga ffe tukyabaweereza mbadde ne trust ku kamera atakumera mpeera bakumire mbere bulungi